Anita Amonge ne Lwabogo batandika eddwaliro Museveni yaggulawo emyezi ng'ebiri emabega eriri e Bukedde. Eddwaliro eryo manyi omulamo gwalyo lisokoola abantu babajjamu ebibumba kidneys. Buli woogendayo ng'omutwe gukuluma wadde oba kicu akantu akatono koyinamu wadde malaria nga bagamba oyinamu kidney failures, nga bakujjamu ebiwoowoolo nga babitunda e Bulaaya. Ate nga Lwabogo amanyikiddwa mu bizinensi eyo okumala ebbanga, naye eno information gyenfunye tiyeegattako n'Anita Amongo, especially Bukedde ya Teaching Hospital basokoola abantu. Anita Amongo eddwaliro sokodde abeebukedde ya imagine nga gwe MP waayo osokodde abantu ne Lwabogo. Abantu beebukedde ya bagendayo emitwe gye gibaluma bavaayo babagamba balina kidney failure.